Soko olabe video eno nze ndyoke ntandike. Wanika wa Buganda. Nolekyo family eyo ng'emuli mu musaayi. Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagala nnyo. Era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we. Nolwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya. Era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa. Tusiimenga ku bantu abakola obulungi. Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula. Kubanga bw'otosiibula mwami Ssebugwawo ku bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani? Abataaliwo nga tuzzaawo obwakabaka tebakimanyi. Naye mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzzaawo obwakabaka. N'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyita mu buyisi naye abantu balina okusiima bannabo abakoze obulungi. Kubanga tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tusosola, tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera bwakabaka. Kubanga bamu bajja mu bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda. Tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza nga ffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Ne batwogerera ebintu bingi nnyo ne mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi. Nga tannaba kukola ki? Kufuuka Ssaabataka. Kyewuunyisa. Naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Manyi Mama Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Gwe bwe weetunuulira olabawo enjawulo wakati wo ne Hajati Zuula. Nga ndaba olina by'ofaananya Hajati Zuula in common. Hajati Zuula yavaayo n'ayogera ebikwatagana n'ebitakwatagana mu mawulire. Ebisaanidde n'ebitasaanidde mu mawulire. Ate ndaba naawe ekkubo okutta eri erimu mu kyambalo ky'oweekitiibwa. Yeggwe atasengejja kirina kuyita mu mawulire. Yeggwe atasengejja kyetaagisa kuyita mu mawulire. Era yeggwe atakiraba nti kino kibadde kyetaagisa oba kibadde tekyetaagisa. Baawo oba omwami wo obulamu bwe kyogamba bwe buli mu kukutula ne Buganda oba mubadde mwakutuka dda ne Buganda nga y'ensonga lwaki ne Buganda teyakoze kimala mu kuziika kw'omukulu oba teyamujjukidde kimala nga bw'oli mu kwogera olunaku olwaleero. Lwaki temusomesa abantu ennono? Kubanga yemmwe abantu abaali badde ebyokulabirako ennyonyi enkulu ezaaliyigirizza ente okubuuka. Buli lunaku onenya abaana b'obukoofiira nga bwe wagamba nti bawalampa obwakabaka bayisa n'ebitasaanidde kuyita mu mikutu gya Buganda nga byakyama nnyo eri Obuganda. Essaawa eno gw'osensudde amaka ga Ssaabasajja Kabaka kubanga mu maka ago maama ggwe olinnya zaala. Obireese mu mikutu gy'amawulire bifuuke emboozi etambuza omwenge nga Ssaabasajja Kabaka bw'ataaziise ssezaala we oba ng'obwakabaka bwe Buganda bwe butaaziise ssezaala w'embuga. Kakati bano abantu abalala oba obasiigidde kifaananyi ki? Lwaki temuwadde bitiibwa? Kubanga ab'ebitiibwa ate mmwe musinza okufutya nk'ebitiibwa. Ekitiibwa ng'oggyeko ekyokubeera tayito naye kyabangawo muntu atiibwa. Saatiibwa zino bino ebya Museveni ali feared nedda ng'omuntu ali respected. Kakati nga tuvudde ku bino ebitiibwa ebyammwe ebya tayito waabangawo ebitiibwa eby'ebitiibwa. Naye ate ebitiibwa ebya tayito byonoonedde ddala ebitiibwa eby'ebitiibwa. Kubanga bw'aba nannyini kitiibwa ekya tayito tamanyi we bakwasaganya nsonga amangu ago
nga n'oli abaamuli abakyamulira mu ntamu tannaggwaawo ono alaga nti ensonga ziremeddwa okukwasaganyizibwa munda mu nnyumba oba ziggwere munda mu nnyumba mu maka ga muwala we ajjiddewo mu mitwe gy'amawulire ensi etegeere nga Buganda oba Ssaabasajja Kabaka bw'ataaziise ssezaala we mu maka ago oli nnyazaala lwaki nkuyise Hajati Zuula kubanga muyina bye mufaananya in common bwe kibanga mu maka ago oli nnyazaala ng'ate oli kifaananyi ekirungi oba waali badde ekifaananyi ekirungi eky'ennono nga bwe walondebwayo okubeera ow'ekitiibwa wadde ng'oli mukyala waali badde osiigira bakadde banne ekifaananyi nti omwana gye yafumbirwa tebayomberayo e Buganda ssezaala oba mukaamwana aba mukoddomi teyasisinkananga nnyazaala era teyamulabanga mu bwenyi teyamulabanga n'amabega era nnyazaala bwe yasisinkananga mukoddomi we engeri olumu gye twafumbirwanga ku byalo ng'akyama ku nsiko ne yeefuula ayina byanoga kubanga tayina kutunula mu bwenyi bwa mukoddomi we bwe kibanga nnyazaala tayina kutunula mu bwenyi bwa mukoddomi we ono nnyazaala wa kikula ki azze ku geeti ya mukoddomi we awanyisiganye naye ebisongovu ng'amuvunaana butaziika ssezaala we lwaki musajja gwe tewaziise ssezaala wo muko n'ojjamu n'eggomesa otandike okuyombera ku buko owanyisiganye ebisongovu ne mukoddomi wo naye ng'omulangira kimu kya butaziika ssezaala we oba kya butalaga nti emirimu gya ssezaala we gibadde gya mugaso nnyo mu maka ge nga sinnakutunuulira mu kifaananyi ky'omuweereza wa Buganda njagala nsooke nkutunuulire mu kifaananyi eky'omuteesiteesi w'omuku mu maka mu lubiri oza olubiri terubeera maka omuteesiteesi w'omukuuma lubiri oba omuteesiteesi w'omukuuma nnyinimu omuteesiteesi w'omukuuma nnyinimu omuteesiteesi w'omukuuma lubiri ye gwaddidde ebyama by'omu maka omwafumbirwa omwana wo ye gwe atandise okubyasanguza nti omukoddomi abalimbira eyo mu bantu mbu yeeyisa bulungi nene muwala wange yaŋŋamba ka mutima mubi kubanga kati kyolinga kyogezaako okujustifyinga okutta akazindaalo mu katale ak'emibuulo oli mukasukira mukoddomi wo mulaba mpale naye munda simuli mukalaba kwesiiga bizigo naye omutima mukyafu muvundu omuntu wataziikidde ssezaala waaliziikaani omuntu watasiimidde amuzaalira omusajja omukadde yamuzaalira omukyala gwawangadde naye emyaka egisoba mu 20 mwe mulowooza alisiimaani ani oyo gwogezaako kukakasa obubi bwa Ssaabasajja Kabaka era ani oyo gwogezaako okulaga nti Ssaabasajja Kabaka si muntu mulungi era ekyo ky'obagezaako okukola gw'oba olaba kisaanidde kyongera ku Buganda oba kyawula ku Buganda kigatta ku Buganda oba kitoola ku Buganda bwe wabaddeyo ne weefumiitiriza walabye ng'okwefumiitiriza kwe wakoze kumala okulaba ng'eno ensonga ebadde esaanidde okuyisibwa era bw'oba olaba ng'eno ensonga ebadde esaanidde okuyisibwa mu mangu ago nga togifumiitiriza nako nnyo kubanga oli yakaziikibwa yemmwe abakulembeze Buganda bye yayinamu essuubi yemmwe abantu kwe twali tubalidde okuzimba Buganda nowanda bw'eba Buganda eyirindiggudde ennume y'ekigo n'etuuka ku ttaka ne ku maapu ya Uganda n'ebanga tekyaliko kakati ate sikyayinza kukyewuunya kubanga bano be bakulembeze ababadde ku steyalingi ya Buganda bano be babadde bagamba nti bazza Buganda ku ntikko bano be babadde bagamba nti Buganda lwazi bw'ebanga Buganda lwazi kitegeeza olwazi olwo lulina okugumira buli mayinja agagikasukirwa naye bw'oba tosobodde kugumira kayinja katono kano mu kiseera kino ekitono n'okolerawo conclusion noga nti nina n'okutegeeza ensi obubi bwa Ssaabataka then
tetukyewunya lwaki Buganda ebadde edda emabega. Tetukyewunya lwaki Buganda ebadde evuga eddalivansi bwe baba nga be babaweereza ababadde mu mitambo gya Buganda. Omukulembeze yenna tupima amaanyi ge wadde nga toli mukulembeze wa Buganda leero, naye ate oli mukulembeze mu Uganda ey'awamu. Omukulembeze yenna amaanyi ge tugapimira mu kusoomoozebwa. Amaanyi g'ettaala tugapimira mu kitanga mu kizikiza. Tewaliyo ttaala gye tuyinza kugezesa butya bweyake nnyo ng'eri wakati mu kitangaala. Amaanyi g'ettaala tugapimira mu kizikiza, n'amaanyi g'omukulembeze tugapimira mu kusoomoozebwa. Katugambe kino kikusoomooza, kuba nze nnyinza okuba nkirabanga ekitono nga bwe nnabagambye nti buli omu ayina lasiti ye. Gw'oyinza okwebuuza nti lwaki yeekolera itongwa ne bw'omukola kino ye tayanikula, ate lwaki ye oli webamukola kino ye ayanikulirawo. Buli omu ayina lasiti ye, era buli omu ayina w'atuuka n'abeera ng'anyigirizibwa. Bwe kibanga gw'obadde otuuse ku mbeera enyigirizibwa tetugenda kukunenya, okunyigirizibwa okwo okuhandolinza otya? Juliet Nabbosa Ssebuggwawo, okunyigirizibwa okwo okuhandolinza otya? Kubanga omukulembeze wonna w'obeera mu buli kyokola making sure nti ate toyasantamu ya bukulembeze. Y'ensonga lwaki abakulembeze abalwanyi b'edda bwe yalabanga ye yayinza okuvaako embeteza y'okusaanawo kw'ensi, waakiri ye yeesaanyangawo singa aba alabanga taakigumiikirize. Kakati gwe nga gwe omukulembeze mu kusoomoozebwa kw'osanze okkiriza Buganda emementulwe, Buganda ng'amaanyi gaayo gagibadde mu nnono, Buganda ng'amaanyi gaayo gagibadde mu mpisa, nga ne bannaffe ab'omwankole basobola okujja ewaffe e Buganda nga mwanattu tebanonyeeyo bawala balungi naye nga banonyeeyo kimu, bawala bampisa. Ulira abawala abava e Buganda bwe bajja okufumba mu maka bajja ne bannyazaala baabwe. Ebifa mu maka bitegeezebwa bannyazaala baabwe, era muwala bw'alipootingira bannyazaala baabwe, muwala waabwe bw'abalipootingira bazambalirawo ne bajja embalala mangu nnyo. Akasajja gwe nakulabirawo, akasajja gwe nga toobe mwangu, n'omwana wange yali takusaana, n'omwana wange yali okkiriza gwe okusoomoozebwa ko ng'omukulembeze kusaanyeewo Obuganda. Kubanga mu buli kintu kyonna tetwalisoose kwekulembezanga, twalisoose kukulembeza ekintu kye tulimu mwe tukulemberera n'abantu be tukulembera. Nti kino kye nnaayogera tekiiwabye generation nnamba, kirekawa institution y'obufumbo. Ndowooza emabegako emisomo gye nnakola ku by'obufumbo nenjogerako ne ku kisaakaate, nenjogerako ku kya DNA Mathias Walukagga, nenjogera ku bintu bingi ne mbagamba waliwo enteekateeka ekuba institution y'obufumbo. Kakati waba nga waliwo enteekateeka ekuba institution y'obufumbo obw'e Buganda, essaawa eno nga bali mu maka ga nnyinimu, waliwo agenda okugamba agambye Bwakabaka bwa Buganda, tagambye maka ga Ssaabasajja Kabaka. Amaka ga Ssaabasajja Kabaka gwe mutwe okutudde Buganda, y'ensonga lwaki n'omukyala akuuma mu maka ge tetumuyita mukyala gundi. Yafunirwako ne ttayito nti Nnaabagereka. Amaka ga Ssaabasajja Kabaka kwe kutudde amaka agali mu Buganda. Bwe kiba nga amaka ga Ssaabasajja Kabaka bali mu kugayuza olunaku olwaleero, kabonero ak'essimbalaala nti obufumbo e Buganda bwe baye institution gy'obadde osigazzaawo ng'ekyaggumidde nayo bagikubye ebika, abo bennyini babikuba bannabbosa. Kakati amaka ge bali mu kkuba, bw'abanga omwami oyo atambudde ne Ssaabasajja Kabaka okumala akabanga, gwe kyogaa byafunye mu Buganda tebimumala, ye ayagala basanyuse mulambo gwe.
bwe baba nga tebalina kye baamukolera ekyo kyo tekyamunyiiza nga ye omulambo gwe yali yateekerateekera okusanyuka ng'era ekyakunyiizizza ennyo tebaasanyusizza mulambo gwe. Ab'ebitiibwa emmengo abatera okugufuula omugano ogw'okutukalakatirangako obwennyanja abaana b'obukoopiira abantu abavoola Namulondo boogera ebibakwatako n'ebitabakwatako ebyetaagisa okwogera n'ebiteetaagisa kwogera. Ono mumulinza ki mu Buganda? N'amanyirira mu Ssaabasajja Kabaka mu Buganda, n'ayingira n'amaka ga Ssaabasajja Kabaka ne mubeera mu byekijjeggambo mumanyiira abakulembeze Buganda beezimbi. Kyokka ate abamanyiira amaka ga Nnamunswa oba abakkakkanya amaka ga Nnamunswa bo ne mubatunuulira butunuulizi. Bwe kiba ng'ow'omu nnyumba ye alabye ng'ensonga tezirina nakuggwera mu nnyumba. Lwaki omwana wa Nuupu omunene okwetunuzaamu essimu ng'alaba kyasigazzaawo okubanja kabaka we? Ng'ate olwedde omusiigidde ekifaananyi nti eno tewakyali awulira, olaba tebawulira Nabbosa Ssebuggwawo. Ani anaawulirwanga? Kitegeeza ne bw'olaba ensonga yonna ng'obadde osobola ogiteeka mu suggestion box eya Buganda totawaana. Gwe ate ebiri mu suggestion box binaalabibwa bitya? Nga ne nnyazaala w'embuga ali ku TV akuba mimiro nti mukoddomi we teyasiimye mulambo gwa ssezaala we. Mwe mwonoona Buganda, mwe mutta Buganda, kubanga oluusi abaana be boogerako nti Ssaabasajja Kabaka aliwa, era still mwe mubeera mu baprovokinze. Kakati ne mutakoma ku kuba provokinga, naye ate ne mubalaga nti be babaprovinze rongo, nti kino kye kituufu eky'okukolebwa e Buganda singa obaako ne kye weetaaga oba singa obeerako ne kyonoonya. Abo be bakulembeze abasimbwa Buganda bulijjo be batulangira mu Buganda n'omanyirira omuntu eyazimbibwa Buganda mubaboole ku byalo sinakindi mubagobe ku byalo. Seba abakulu batutaamirako nti ne ku byalo bagenda kutugobako, naye yona asize ekifaananyi kyera katulinde tuwulire amaloboozi aganaaveeyo. Bwe kibanga eri eddoboozi si lya busagwa nnyo ng'ebigambo byayeekolera jjanjabwe by'ebyobusagwa ennyo, then basi gye tutuddemu erabika etutwala lwakitula ate nga ffe twabadde tupulaaninze kugenda Ntebe. Kitegeeza tuli mu bbaasi enkyamu. Maama Juliet Nabbosa Ssebuggwawo, mpulidde okkaatiriza nnyo ebbanga lye mwatambula ne Mutebi nga bw'omuyise. Mu bufunze olinga alaga nti mwayamba muyambe. Bameka abaali baagala okutambula ne Mutebi? Ani ayinza okufuna omukisa okutambulako ne Mutebi n'atayagala kugukozesa? Mmwe mwayamba Mutebi oba Mutebi ye yabayamba? Mutebi okutambula nammwe, Mutebi ye yabafunamu oba ye mmwe mwamufunamu? Iwabanga ye yabafunamu mutulage engeri gye yabafunangamu. Bwe kibanga okutambula nammwe kyakolera ye, mutulage engeri gye kyakolera ye. Naye nga nammwe waliwe mutusongera ku bye mujje mu Buganda ne bye mwatwala ekiro, era mutubuulire n'ensonga lwaki oyagala nnyo okulaga nti gwe nnyazaala w'embuga, ng'ate n'omukyala gw'oyagala okulagirako nti gwe omuzaala oba gw'oyagala okulagirako obwa nnyazaala ayina abamuzaala oba yayina abamuzaala. Gwe gwani? Gwani atuuka okulaga nti Mutebi? Ate waliwo nno ekigendererwa ky'okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka n'ebitiibwa bye. Njagala mutandika okuwuliriza ebigambo by'amayiga kimu ku kimu. Ekigambo Ssaabasajja Kabaka kitono nnyo mu ye asinga muyita Kabaka. Kabaka yantumye, Kabaka n'agamba kino, Kabaka kino, kakati ono aleese version mpya ya Mutebi. Nnyabo maama Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, mutabani wo oba mukoddomi wo
bamuyita taata. Bw'oba oyagadde kukiragira awo nti anedda simuyise nga Ssaabasajja Kabaka, muyise nga mutabani wange mukoddomi wo bamuyita taata. Oba ntegeerekese bulungi maama, mukoddomi wo abeera ayitibwa taata. Omusajja oyo Ssaabasajja Kabaka omusukkulumu wa Buganda bamuyita Maasomoogi. Maasomoogi si lwakuba nti akanula nnyo amaaso ne bw'atunuza essimbo ngaazi abeera akulengera. Ssaabasajja Kabaka alina amaaso emabega, Ssaabasajja Kabaka alina amaaso mu maaso, Ssaabasajja Kabaka alina amaaso mu sides, Ssaabasajja Kabaka alina eriiso ery'omunda eritalengerwa ate eryo lye risinga okulaba. Zibiriza. Tolabayo ky'olengera ozibiriza. Tolina ky'olaba ozibiriza. Ago amaaso ag'omunda mugaveeko galengera nnyo era ku ggo kwe baasinziira okumutuuma Maasomoogi kubanga ge gasinga okubeera connected ku mutwe. Abadde ng'akulaba. Na buli ekikwogerwako abadde ng'akiwulira. N'atakoma kukiwulira n'akiwuliriza. Okuwuliriza kutegeeza nti kuba kumutuma kunoonyereza. Era akumanyi bulungi ky'osobola okukola n'ekyotasobola kukola. Amanyi bulungi bye mukoze n'ebyesittaza. Eyo nno yabadde sigino. Mutuuleeko ewammwe. Omuntu n'ozunga. Lwaki mwesiba ku batabaagala? Abantu babeera n'ensonga zaabwe era lw'olifiirwa lw'olimanya emikwano. Walukagga Matyansi yagamba bw'oba mu buzibu w'otegeerera emikwano egirimbalimba n'egikakasa. Bw'oba ggwe obadde mu kifaananyi ekirowooza nti oli mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka, otuuke n'okumutwalira abatake wa Museveni ku lulwe abaweeyo ku ssente bagule ettaka, gwe weebuuze lwaki mu kaseera ak'obuzibu teyalabiseewo? Lwaki mu kaseera ak'obuzibu tebaakuweewadde? Kakati nga tonnajja mu mawulire kubaako b'otegeeza, olina kusooka kunoonya nsonga lwaki. Ansa gy'onoonya bagiyita eri mu kakunizo tebayita lwaki, ng'olina okubikkula ebbaasa gye bayita lwaki. Singa obadde ozze ng'omaze okuzuula lwaki, oba osanga waalibadde tewaalizze. Singa obadde omaze okuzuula ensonga lwaki. N'olwekyo njagala okukutegeezaako oli ye Maasomoogi. Buli kye mukola akiraba, buli kimu akigoberera, buli kimu akiwa obudde n'ekyokumufuula atali Ssaabataka. N'okwata abataka n'obatwala ewa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka mu Buganda. Ssaabasajja mwakolanga Ssaabataka. Nkakasa ye bulo gye wasinga okumukuba eyamukkakanya ennyo. Waaliba nga tewali nsonga wakati wa Ssaabataka na mwami we omugenzi kaakati yeebake mirembe. Naye era batukubiriza okuwasa abakyala abanaatwaliza eŋŋanda. Si abanaatugobera eŋŋanda. Waalibanga ye ggwe ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka teyasobodde kkungubagira ssezaala we. Kubanga amaka omuvu omusezi tebatuulamu mu ddiiro nga bazeewo akakeeka mbu tukungubagire omufu. Tuba tuyinza okutya nga tuyinza okuggwayo wansi ewali amafumu. Waalibeera ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka teyaziise ssezaala we nga bw'ogamba. Ate era wakati mu kugamba nti teyaziise ssezaala we mu kitiibwa ng'Omuganda oba ng'ow'enkizo mu Buganda, simanyi gwenkizo ye ekomawa oba olabirawa nti omuntu akuwadde mwawukuuka.
Juliet Nabosa Sebugwawo engeri gye mufunye ku bisawo bya ssente ebingi ojja kwesanga Mmengo yawaddeyo bukadde 215 nga kye kijikubya nga kye kigira bisanga etaawaddeyo ssente nnyingi lwa nsonga wafuna bijjodolo wa kuno Muzeeyi Kimote akupokera ssente kakati wano woogambira nti nedda ono omusajja ali careless tusooke tumanyi ali careless okusinziira kwani okusinziira ku bipimo ki kubanga n'agabye 10 agaba n'ekisinziira akiwaddani era ye gwakiwadde abadde asuubira mu kipimo ki okusinziira kuzaatera okukwata abadde oyagala bamuziike mu masiro e Kasubi kukimanya nti bbawo bamusiimye oba golowooza nti Ssaabasajja Kabaka tamanyi lumbe lwatwala kitaawe mbyogere kyetaagisa naby'okubyogera oba golowooza nti Ssaabasajja Kabaka tamanyi lumbe lwatta kitaawe nti bwali butwa nti bwamutwalirwa akawala nga katumidde obote akawala ako keekaani keeka Juyise Mutyaba nze yeekolera itonga musiibe bulungi naye nga yo Buganda weeri mu kaseera kano erina okusabirwa ennyo kubanga buli institution yonna ekola Buganda eggumidde bali mu gikuba obufumbo mwe muva abaana abalongoofu abanaaweereza Buganda era abanaagondera Buganda bagikuba abakulu b'ebika abaafugikanga abaana babakuba nawulira mbone gye bujja baagala kuggyawo okuziika kw'okubijja Buganda kaakati kiri gy'oli